nga batugobye ngenda kuyisa mu bufunze sijja kwogera birala olw'ensonga nyinza obutamalayo. Nsooka okukowola Jeno Sali Musale wonna wooli nyongeddeko akajeno waba nenyeza nnyo lwaki tewakyogedde kati ndabye nga kisanyusa bangi. Jeno Muhoozi David omanyi bali ba mirundi ebiri naye yali CDF. Bino tujja byogera oluvannyuma singa embeera inaabeetabuse tujja genda tubyogerako. Va mu industry yaffe kuba okoze kinene nnyo gwe ne bakamaabo okutwawula abayimbi bonna ge abayodde neera nabyo nnyini bateekamu njawukana. Bano bali eno bano baliwa bali eno. Ebyokukola Jeno Muhoozi olina bingi era ebyokuddamu eri bannayuganda bingi byolina. Kino ekya industry sooka okireke olw'ensonga nti okyalina byovunaanyizibwako. Mu myaka gy'obeeredde CDF abantu abaafa bonna bavunaanyizibwa kwani ku ggwe. Kyetukusaba nga ffe bapromota totwawukanya n'abayimbi. Promota n'omuyimbi tuli balongo tutambulira wamu. Olina ekintu ky'ozza okozesa ng'ogamba nti bapromota tuli banyuunyunsi. Okyogedde emirundi egiwera tunyuunyunta abayimbi. Akawungezi ka leero emisana ka leero nga nze ayogera bampitaaji Musa Kavuma ava mu bibiina ebibiri Federation ebbiri FUPA ne NAFEP. Federation ezebbiri zaatuula ne zikola omulimo ne zeegatta ne zikolamu twanise Apex Body eyitibwa UNEPA nga nze chairman waayo. Bamemba tubayise okubategeeza wawe tutuuse nawe tulaga. Era ensonga zetugenda okwogerako ziri ensonga 3. Ensonga esooka tugenda kubategeeza olugendo lwaffe olw'eggulu ewa mukama waffe Jeno. Ensonga ey'okubiri twogera ku kitongole kibayita URA. Kitukwasaganyiza tutya naffe tukikwasaganyiza tutya. Eyokusatu ejja kuba ekwatagana na security gitwandiyise police etuyisizza etya nga bapromota oba bannabivvulu. Era buli ali wano yenna mutegesi wa bivvulu oba promota. Bapromota bawera 10,000 mu ggwanga muno Uganda yonna. Naye muyinza okuba nga muwulyako bimu na bimu ebimu nga tembiwulira olw'ebizibu bibasanga nga tebasobola kwerangirira eri ggwanga. Nja kutwala akazindalo nkakwase omwogezi waffe agatta ebitongole byombi ebibiri. Omwogezi waffe oyo ye Mwami Balunywa Juma. Mwami Balunywa ensonga 3 zenjogeddeko tusaba obwe ku bantu bano ekigambo kyo oba ebigambo byaffe bategeere wawe tuli nawe we tutuuse. Webale nnyo. Neyanziza mukama wange neyanzeege olw'okuba nti ompadde ekiseera ekyokunnyonnyola bannayuganda ensonga gye tuliko. Nsaba kubategeeza nti nno ng'ennaku z'omwezi 21 twalina miitingi
eggulu eyayitibwa General Musale ngazze abeera naffe ng'atuyambako tulungamya here and there. Agenda yaffe mu meeting eyo yali omukulu Abe Musinguzi yali alidinze delegation yatutwala ya Apex Body era yakola omulimu gw'okuintroducinga team gye yali atutte kuba yali abakulembeze aba Apex Body ekulemberwa mukulu Haji Musa Kavuma. Nalina okuwa background eya Apex Body. Lwaki ekigambo Apex Body muwulira kipya olw'ensonga nti mubadde mwamanya nti twakola ebibiina ebyali bitugatta. Okusookera twafuna ekibiina ekyawamu kye twatuuka ne tulema okukwatagana ne twawukana ate nga abantu bonna beetaaga kuba nga batambulira wamu. Olw'okuba nti twatuuka ne tulema okukwatagana batwadvisinga abakulembeze kubanga twalina ebintu bingi bye twali tulina okuyitamu mu kiseera ekyo ng'omwali bwe mumanyi nti nno mu mulimu gwaffe gwe tukola factors esinga obukulu bagiyita security, nti ebbanga lyonna tosobola kuba na event nga tokiriyalingibwa security. Naye tuzze tufuna obuzibu bw'amaanyi mu mulimo guno nti olw'okubanga tegulina mateeka gakufuga, buli muntu yenna avaayo osanga ayingidde entabwe y'omulimu guno. Ebimu bye tulowooza nti byatuviirako ebizibu ebisinga obungi. So mu mbeera y'okuba ntwagala okustimulayininga omulimu n'okwetereeza, twasobola okuba nti nno tukkiriza tugende mu bibiina tufuneyo ekibiina ekitufuga tube n'amateeka agaregulatinga omulimu gwaffe. Bwe twagenda mwezi enteekateeka ne tulemaganwa, tugenda okuddayo mu betukola nabo nga security nga tusaba nti twagala tube nga singa omuntu anaaba ne event afazaali tusobola okuba ne recommendation gye tukola. Twagenda otuuka nga ne side yabite kizigamba kati babawa batya mu olukusa ate nga naffe weetuli. Ekyatuviirako okuwalirizibwa okuba nti nno batugamba nti bwe muba mwagala okukola omulimu ogw'enkizo oguli governed mulina okuba nga mwegase ne mufuuka ekibiina kimu. Mujjukira bulungi emabegako nti twalina entalo nnyingi ng'abakulembeze tebagaana mulala kutunula ku munnaabwe, mwabimanya ku media. Naye olw'obulungi bw'omulimu gwaffe n'okulaba nti twagala tutambule bulungi, twawalirizibwa okukkiriza abakulembeze ababadde wamu kwe kufuna eno gye bayita Apex Body. Ensonga endala eyaliwo kwe kulaba nti twagenda kwanjulira mukulu oyo yali atuyambako tukwasaganya nti twakkiriza okusaba kwe yasaba, tetukyalina ntalo zonna, twasalawo tutambulire wamu era n'obukulembeze ne tubukyusa ne tukola Apex Body nga ekulembera Mwami Kavuma, Mwami Ambitex kwali eyali side eringa president nga zenga omuwanika n'abalala bonna abakkirira wansi. Bwe namala ensonga eyo nze nagimwanjulira, bwe mmala ogimwanjulira twalina kanso eyasobola okuvaayo okumunnyonnyola bye twayitamu mu mateeka okulaba nti ebibiina bibiri bisigala nga gyebiri, nti naffe ekibiina Mwengwa gyekiri n'ekya FUPA mukulu Ambitex mwali gyekiri. Naye olw'obulungi bw'omulimu nga tulina okukola akasolya akatugattira awamu ke bayita Apex Body, twali tulina okuddayo mu registry okulaba nti nno tugatta ebintu bino mu mateeka. Twali gye sitalinga ne tufuna ne certificate era tuli recognized akakiiko ako ketwogerako. So lawyer yavaayo nannyonnyola factors n'olugendo lwe yayitamu okulaba nti ebintu ebyabifuna. Nga nnyonnyola ensonga ezo, ayina challenges eyasanga mu ministry mu mbeera y'okukkiriza okuregistalinga ekintu kyaffe nti waaliwo obukunizo bungi ne tubimunnyonnyola. Twalina document gye twali tututte eraga nti bwe tumaze okukolaga tulina structures zetwagala okufoominga zituyambeko okutuusa eddoboozi lyaffe eri bannaffe. Ensonga eyo yakolebwa mukulu David Mpola n'aginnyonnyola. Ensonga ey'okubiri yali ya authorities zetukola nazo omuli URA, police ne KCC oba local councils. Ensonga eno nze kennyini nasituka kuba bwali buvunaanyizibwa babunkwasa okuginnyonnyola omukulu. Ne ntwala ebiseera ne ngimunnyonnyola yonna bye tuyitamu
njala bategeeza bannayuganda ne bannamawulire abali wano nti embeera mwe tukolera ennaku zino yatabuka naddala bwe kidda ku kintu kya URA eno omulimu gwaffe yalema okugutegeera ate era eremye okutwala obudde okugutegeera. Simanyi ngeri ebintu byabwe bwe babikola naye ndowooza nti omulimu gwonna bwobanga oyagala okuba nekyogujjamu weetaaga okubeera engaged n'abantu abagukola ofune information. Naye tugezezzaako okusika URA ejje nga tennajja ku miryango kutusolooza ssente nakugamba musasule omusolo guno naguli nga tubagamba musooke mujje mulabe bye tukola tubibalage mutegeere bwe bitambula kubanga olumu kyemubala tekiba kituufu naye bakyalemye okutuwa obudde obwo n'omukisa. Same applies to police nti poliisi nayo yafuuka ekizibu mu ngeri gye tutwalamu olw'ensonga nti olwaliro poliisi erina ebintu byekola mu assessment zekola nga ogenda okusaba olukusolo lwe tusabayo ku poliisi n'otuuka nga owandise nti omuyimbi kinti palaso ebbaluwa egyosabye bakugamba nti tuteebereza abantu bosuubire okuba nabo. Can you imagine bagamba okuteebereza n'oteebereza nabwe nti ng'olukumi kati ng'olukumi oli n'akola assessment kati olw'olukumi ogenda kusasula omusolo gwa $600 from nowhere. Kakati n'omala okusasula bw'omala okuteekayo ezo ssente $600 ate n'ojja n'osanga omutawaana nti ebbaluwa eyo tekoma eyo gy'osasudde ojja ku poliisi n'osanga ebintu byerimu. So ensonga ezitwagezaako kuzinnyonnyola omukulu tulina KCC nayo mutawaana munene ku mulimu gwaffe era bonna kye tubasaba tetulina lutalo na authority yonna but tubasaba mutuwe obudde mujje mutuule era ebimu ku byatwegassa ffenna nga bakola omulimu guno kwagala kuvaayo na ddoboozi limu kubanga ekiruma balunywa leero ng'akoze show kyekiruma ne Ice Banton yali emitiyana kubanga byonzijjako bimujjako naye ng'olumu tamanyi nakumanya kigenda mu maaso kati twabasaba bajje tusobole okuba nti nno tubabuulira ebintu bino twesalire wamu amagezi mu mbeera eyo. Bwe tumala okwogera ebintu bino byonna bye mbabuulidde omukulu kyava tugamba nti ensonga nziwulidde naye mu kuziwulira ntutte ebbanga lya myaka 4 nga ntambula nammwe nga bapromota naye kinkubye wala nti ngenza okunoonyereza ebituufu ng'amazima siraba wawe mugwa. Ensonga eno yatushokinga nnyo. Omanyi omuntu okubeera n'omukyala emyaka 4 nga yafumba emmere najjula n'akuwa otwokya n'onaaba kati mu myaka 4 n'omugamba nti mbadde naawe wano sikutegeere oba obadde okola ki? You understand? Embeera eba yakunafuya. Omukulu bw'amala otunnyonnyola ebiganda naye twamugamba yi General kiki kyogezaako okugamba kwe kutugamba nti etteeka eryateekawo creative art lyali lya myaka gya 58 ndowooza 54 weryajjira kati etteeka eryo erya 58 bwe lyajja weryajjira abagundi tebaaliwo bapromota tebaaliwo soma bapromota okubulawo nekiba nti etteeka lyajja liyamba abo creative arts abasiga ebifaananyi abayimbi bannakatemba n'abalala n'abawandiisi b'ebitabo kati ffe nga bapromota twajja mu 91 so tetulina tteeka lyonna mwe tukolera tukola emirimu gyaffe ng'abantu abalala bonna abalina bye bakola era n'atuwabula namu n'agamba nimulaba abatunda ennyaanya neggonja bo bamanyiddwa nnyo balina n'obukulembeze tosobola kukwata nnyaanya n'ozitwala wa mu katale nga abantu abo tebamanyi naye mu olw'okuba nti twanoonyeza mu minisito ya genda tetubalabayo tetulaba kyetulaita nga tunoonyawo we tubateeka bwe mpuliriza ebintu ebyo kyampaliriza okukomawo ono nonye akatabo kano kemulaba nkutte akatabo kano katuweebwa General Salim Sale kano kemulaba nkutte era nga atugamba nti akoze research ebbanga ddene ng'anoonyereza ku mulimu guno mu research gye yakola ekigambo promoter nakiraba wano nkiraba kiri ku that's 1 2 mu industry eno promoter bali ku item yakuna mu creative art
era emirimu gyonna ba promota gye bakola akatabo kano kagirambika bulungi ne kalambika n'authorities etukolagana nazo bwe kajja nga katambula yatuuka mu kunoonyereza n'afuna n'obukulembeze obwali buliwo ekiseera ekyo ndaba nga akatabo kano kayogera ku bukulembeze obubadde obutambuza industry eno nga bwalimu mwalimu obukulembeze obwali bulikomendingiddwa era n'amannya g'abantu mwegali muno mwali Musa Kavuma, mwalimu Balamu Barugahare, Juma Balunywa, Abe Musinguzi ya Abitex, Geoffrey Paul Katongo bangi bali muno. Kakati kyewuunyisa lwaki yakatabo kano okubanga mu bbanga ttono ate gavumenti abantu abo ebanoonyezawo okubateeka nga terabawo mu tteeka lye bagamba erya 5 nabadde ngezaako okugira neerabidde dikooti nga naye lirina be batwala nga ba neighboring nti mu creative art kuliko abantu abayambako ku art. Nze ndowooza nti as promoters tuyinza okubanga lyerimu ku tteeka erituteeka mu creative art kubanga olwaleero omuyimbi nsobola okubassa muyambako mu studio mu kukola ki but ne muyambako ku numbers nti buli wenkola ekivulu mu Uganda tewakyali artist afuna ssente lwakuba yayimbye oluyimba nti n'agaggawala ebyo byakolanga emabega ku mirembe gy'abakafeero nti batundanga tapes ne bafuna ssente. Okuva mu myaka gino gye tugamba promoter lwe bajja abayimbi ssente bazizze mu bivulu bonna nti Balunywa bwe nkwata artist ne mukolera concert mba muguliddewo omukisa okulaba nti nno bapromota abalala naye agenda okubeera ku market oluvannyuma lw'okumutegeka obulungi n'afuna abantu enkya Kavuma nga agula show yeddako ab'emubende nga bagula extras. So kitegeeza nti ssente zaffe zifiira awo mu bayimbi oba ne tufunira awo so ndowooza nti tukola kinene nnyo okwongera ku bayimbi abo. N'olw'ensonga eyo bwe twavuddeyo omukulu n'atugamba nti tewali we tugwa ne tugamba tulina okujja tuyite bannaffe ababadde bamanyi nti tugwa mu minisitule ya genda yatweganye kuba mukulu yakola ne reference n'akubira director wa UNCC ekitongole kye bali tukolagana nakyo obulungi ng'ayagala kukonfaminga kumanya kituufu bano bagweyo olina bagamba nedda lulimu abatuteekako buteesi wano mu covid ne tubayambako naye tetubalina mu structures. So kiki tutegeeza lwaki tuli wano lwa nsonga emu nti ffe ng'abasajja abayiiya era abakola emirimu gyaffe ba risk taker tuli mu kugamba nti waliwo enkola eŋŋenderere eyaddala bino ŋŋenda kusukako kubyogera ng'omwogezi w'ekibiina naye njagala kubiteekamu amagezi gange amazaale nga ŋŋamba nti waliwo olukwesikwesi oluli mu kukolebwa mu kaseera kano nga tusemberera ebyobufuzi kubanga mujjukira nti olunaku lwembagamba lwa 21 lwe twali eggulu n'abayimbi lwe baali mu State House olwaliro bw'ogamba gavumenti begamba nti nno omuyimbi mulala ne promota mulala ng'ate bano ababiri batambula bonna mu kya numbers kiyinzizaayo bagamba nti mu kaseera kano nga tugenda tunaatera okusemberera ebyobufuzi gavumenti etandiseewo olutalo wakati wa promota n'abayimbi twekube tuseparatinge tugende okutuuka mu biseera byebagala abantu okubeera ne numbers nga promota tokyasobola kugamba muyimbi ngenda kutegekera wano ekivvulu mubeere wano ku Triple M osolozeewo abantu 3,000 kubanga kisobola okuleeta entaataaganya endala mu byobufuzi. Nsaba gavumenti ffe bwe tubeera n'ekivvulu kimu as a promoter bingi nnyo ebifunibwa era emisolo mufuna mingi naddala nti bwe nkuwa olupapula lwa URA wano bingi bye bakusaba ng'okola event nti buli kintu kyonna ky'osasulako essente okiweera omusolo okuva ku muyimbi gw'osasudde omusasula withholding tax n'osasula ba service provider bonna b'ogenda okukola nabo ow'ebyuma owa radio owa TV buli w'osasudde osasula ogwo omusolo kyokka bw'omala n'okuliyetingira abantu abalala emirimu
nti wentadde ekivvulu mba n'abantu abalala bagenda okulya ku kivvulu okwo abaweranga 4 oba 2, omwoki w'enkoko, owa booda agireeta, owa takisi aleeta abagenda okulaba endongo, petrol station ezitunda amafuta agatambuza, bonna bafuna essente nga bajja ku event yange gyenategeese ng'omuntu. So tusaba government tuyambagane ku nsonga eno, muveeyo bwe banga waliwo sayansi yenna tuli basayansa, twanguyire ekintu kino kati kinnatabuka, kubanga ffe tulina obusobozi obutegeeza eggwanga lino nti katunoonye we tugwa ne twenoonyezaawo, naye nga tuli bantu bantalo kweyo level. So mu bigambo byange ebyo bwe tutyo bwe twatambula, bammemba mwenna oba buli promota yenna akola omulimu gwe tuli mu kukola, tukusaba otegeere nti kati buno bwe budde. Olwaleero osobola okuba nga oli eyo ogalamidde ogamba nze endongo yange enkuba y'e Masaka, endongo etabukira wano ku bano bapromota abatudde wano netuuka gy'oli, kubanga olwaleero bangi mwali temusasula misolo gino nga gisasulwako batono wano. Naye olwaleero buli muntu yenna, nina omwana we Kasanga tujo yankubidde nga ngamba ndi wano nesho ku Afro Club ne UR empise luli bali tebatufaako. So ekintu kino kikuze, tubasaba nti amatumu gateeke ku ttaka mugagule essaawa yonna bwe tubagamba nti tuvuga tugende eno, tukkiriziganye tugendeyo ku lw'omulimu gwaffe tutereeze embeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga omwogezi waffe pyara waffe nja kusaba Secretary General bw'aba yina kyayongerako naye akyongereko. Mwami David. Neyanziza nnyo chairman ne bakulembeze bannange ku nsonga eno. Akatono kinyinza okwongerezaako ku nsonga omwogezi ne chairman gyayogedde, kwe kutegeeza eggwanga n'abantu abatukulembera abatutwala, kubanga tugezezaako okunyonyola nnyo ensonga zino. Ezimu nnyangu okutegeera, endala nzibu okutegeera, kubanga mu kutugezaako okutunnyonnyola wa gye tulina okugwanga ba promoters bagezaako nnyo okutulaga nti nno Ministry ya Gender ne National Cultural Forum ne UNCC abandi gye balowooza oba gye bayita National Theatre nti evunaanyizibwa ku bannabitone okuli abayimbi, bannakatemba, abakomedi, abawandiisi b'ebitabo n'ebirala ng'ebyo. Ne bagamba nti ffe ba promoters engeri gye tutali bannabitone batulabanga abasuubuzi abasuubula ebitone ne tubitunda ne tukola ki, ne tufunamu ssente. Emu ku nsonga gye njagadde okuggyayo oba okunnyonnyola, kuba twagezaako ginyonnyola bakama baffe simanyi baba bagitegeera, nti newankubadde batulabanga abasuubuzi ne bannabitone bo bennyini basuubuzi, kubanga bakozesa bitone byabwe era bye batunda ne bafunamu ki, essente. Waliwo omulimu gavumenti, era mwami Balunywanga bw'abadde annyonnyola ekitongole gavumenti kye yassaawo wansi wa Ministry ya Gender, Labour and Social and Labour ku ekitongole kye bayita National Cultural Forum, kyekitongole gavumenti kye yassaawo ekivunaanyizibwa okutumbula ebitone n'okubizimba n'okubitunda. Naye nga National Cultural Forum gavumenti yawa obuvunaanyizibwa obwo terina busobozi na bumanyirivu kutumbula bitone na kubitunda, era omuntu akola omulimu ogwo gwabwe ba National Cultural Forum be ba promoters. So twakigezaako kiraga gavumenti nti nno obuvunaanyizibwa bwe yakwasa National Cultural Forum omuntu ate abutuukiriza oba abukola be ba promoters, era nga nsonga nkulu nnyo eraga lwaki ba promoters bali wansi wa National Cultural Forum. Era ne chairman waabwe ne Secretary General ne bavaayo ne balaga gavumenti nti kituufu omulimu ogwatuweebwa ate abantu abagutuukiriza be ba promoters, era y'ensonga emu ku nkulu lwaki tumanyi era tukkiriza tuli wansi wa National Cultural Forum eri wansi wa Ministry of Gender, Labour and Social Organization. Obudde tulina butono, sijja kwogera bingi, era mbadde nsaba omuzinalongoze wa chairman. Mwami Katongole, Paulo Katongole aludde mu mulimu guno ebbanga lyonna ng'aguweereza ate nga mukwano gwa jjeno ennyo, naye ayogereko eri bannaffe. Webale nnyo chairman, omukisa gw'ompadde. Amanya Paulo Katongole, nze nno guno omulimu ngumazeemu emyaka 3. Okaddiye. Kitegeeza gwe mulimu gwe nsinza okukola, gwe nsinza okutegeera, ate ne gavumenti nga njiraba bwetambula.
kakati nze nja kuba n'ebigambo bitono naye nja kugenda wale weeri obuzibu we buli bwavudde ku Oweekitiibwa Jerusalem Ssale. Era nze sirina kirowoozo kigamba nti tuli mu kunoonyawo we tugwa UNCC, Minisitule ya Genda n'ebitongole ebirala. Gavumenti lukyatandika kukola mulimu guno emanyi bulungi we tugwa. Ekyo kimu. Era Jerusalem Ssale yasinga okutegera industry eno kuba mujjukira bulungi twali mu State House Oweekitiibwa President n'agamba nti industry ngikwasizaani ngikwasizza ng'agikwasa Jerusalem Ssale. Be yali akwasa yali institution y'aba promoters n'aba event organizers mu State House kuba naliwo. Saawulira Jeno bw'agamba nti bonkwasa tebali mu layini sibwa onkwasa bana ati baawa wabula yagamba nti mbamanyi bulungi era ngenda bahandolinga emyaka gyonna Jerusalem Ssale yabadde mu center ya industry ne twabadde mu maaso ge okuva lwe yatuuse ng'akulaga nti nkyuse mwabali wano mwe baani sibalabanga byemukola sikolanga ki nga ne bw'oba toli mugezi bulungi kikumala okutegeeza nti waliwo ekkubo gyakulaza. Naye ate ffe nga tuli bantu bakulu ate guno omulimu tuguludde tetubeera mu ntalo kubanze sirabangako wagikavuma ng'oli mu kamera naye ojja mu lwa mulimu gwo olw'okuba gwokola. Era yayogedde ebigambo bingi nnyo naye ebigambo bye yabadde bigamba ti bapromota sibakola ki simanyi we mugwa. Era n'essimu gye baakubye bagikubidde director wa UNCC wa Mwami Ojede nga tumuwulira bulungi naga nange mbalaba eno ku gundi ku UNCC naye situbalina tetumanyi gye bagwa. Kakati ekyo kirala na kino kyetukola ki tosobola kubanga omanyi omwana omuweeredde atambudde diguli azifunye atuuse ku bufumbo ayagala kuwasa aye n'ogamba nti ate gwe awasa nno lwakuba ki sikulabanga era sikumanyi. Ate teri ayinza kukumanya ng'oyo takola ki nga takumanyi. Kakati wano we tuli Jerusalem Ssale ye simanyi oba ng'omuntu simanyi oba ayina kyatufosinga okukola ng'ate ffe tetuledde kukikola nga bw'alowooza. Naye ekyamazima nsaba Jerusalem Ssale sebo tukutegeeza mu butongole ffe guno omulimu tugubaddemu mwe tuweeredde abaana baffe. Ate ekyokubiri ne bw'ogenda mu URA ne bw'ogenda mu City Council emisolo gye twakawaayo bukya tukola mulimu tetubuukangako tubadde tusasula bulungi. N'olwekyo bw'obanga waliwo ebirala ebyabatabudde mu byobufuzi ffe n'ewaffe tebikola ki ffe mutuzimbira omulimu gwaffe gusigalewo ffe tukole omulimu gwaffe kuba tetubalinaako lutalo. Yense Nalongo Chwe Nampijja n'abategesi. Manyi gavumenti eno buli mulimu eyagala okugukola. Basooka ne batuyamba ne bawamu ku bategesi obwa minisita ntulowooza kati tugenda kuyambibwa mangu. Nze nakajja nkitegerere nti minisita tagenda tuyamba yadde ekimu n'ekimu. Badde nsaba bannamawulire mba kufuna directive wano kati ne mukulu oyo aziye osi nti meeting eno bagikolinze off dakika bbiri tugimu anti njagala kukola kye baŋŋambye nze siri mmenyi w'amateeka kyova nnyonnyola bamawulire security ezze wano naye tugamba meeting gye tuli mu kukola tebagimanyi teri mu mateeka so erabika eyina ebigendererwa ebirala bagikolinze off. Naye nsaba kutegeeza nti tulina lutalo lwonna na muntu twogera ku kyamulimu gwaffe. Anti era ne osi bino ebigambo ngenda kubimaliriza oba ayagala oba tayagala. nange nsula ebigambo nga bubiri. Kaakati bwe nategedde nti minisita ayinza obutatuyamba naye bamutujjamu ne bamufuula waabo nenjagala bino mbyeyogerere. Kinsinga okusaba nga gavumenti wetanaba kumanya bwe tugwa basooke bayimirize omusolo gwa URA gwekola basomesebwe kye bakola kubanga omusolo gwe batusoloozaako bagukola mu bukyamu. Toyinza kujja n'okuba ekifaananyi n'ogamba omuntu nti kati ku kivulu kya keti mubanja obukadde 2 ng'ali naye yakitegesa avuddewo ali mu maki avuddewo ali mu mabanja.
nga temunaba kutulwanyisa kugutugoba muguyinza okubalemerera kuba abasinga wano batubanja nemwe buli omulaba nga tukuŋŋaanya abantu nga muga bafuna nnyo olwokuba buli kimu mwagala mukikole mufuneyo omuntu wamwe mu mutuwe alabe ndi tukola tumenyeka aye ne tufunamu kiki kitono kyetusinga okuba nako ge mabanja neyanziza akakisa kano akatono ennyo akasigaddeyo nga bwe batugobye ngenda kuyisa mu bufunze sijja kwogera birala olw'ensonga nyinza obutamalayo nsooka okukoowola Jenosali Musale wonna wooli nyongeddeko akajeno waba nenyeza nnyo lwaki tewakyogedde kati ndabye nga kisanyusa bangi Jenosali Musale kyetukusaba nga ffe bapromota totwawukanya n'abayimbi promota n'omuyimbi tuli balongo tutambulira wamu oyina ekintu kyozza okozesa ng'ogamba nti bapromota tuli banyuunyunsi okyogedde emirundi egiwera tunyuunyunta abayimbi naye sisuubirayo ku bapromota atudde wano n'omu eyali akozesezza omuyimbi nga tebamaze kukkiriziganya era ebiseera bingi mwe abatulaba mulaba abayimbi nga batula mu kamera ne bakola obulango ngenda kubeera wano ngenda kubeera wali gundi yakoze eki yategese sisuubira nti omuntu oyo aba akoze lwa mpaka baba bamaze okukkaanya naye olw'ebyobufuzi jeno byatuleetamu twawukane tubeere nga tetukolagana ng'omuyimbi ne promota buli omu mulabe waki wa munne tusaba ekintu ekyo kuba tukolaganye ebbanga ddene n'abayimbi era bwetunula ku bayimbi abasinga tugeze nti abayimbi bonna gwe balankinge nga bw'osobola osobola okubuuza omuyimbi wakeetegekera ebivulu bimeka bukyanga obaawo emyaka 2 gy'oyimbidde oba emyaka 15 oba 10 omuyimbi ojja kusanga nga tamenye gye bakubira bbaana tamenye gye bakubira posters n'akalango ku TV oba radio naye nga sente azikola ki azirina ng'ali bulungi amaka gayina n'ebisigadde byonna naye nga sente ziva waki wa promota oyo gwayita omunyuunyunsi era waliwo abamu bayambako ku bivulu nga bibadde biganye sisuubira nti ayamba bayimbi ayamba bapromota kwe babafuna ki be bafuna obuzibu mu kutegeka okwo era omuntu akola loose era afiirwa abeera promota ye najja nayimira n'agamba nti mubanyuunyunta takyogera lwakuba nti ekituufu kuba industry agiruddemu naye akyogera lwa byabufuzi kwagala kuteekawo njawukana kuba yenkola yaabwe gye baze bakola ki bakola abali awamu tebabaagala akasembayo Jeno Muhoozi David omanyi bali ba mirundi 2 naye yali CDF bino tujja byogera oluvannyuma singa embeera inaabeetabuse tujja genda tubyogerako va mu industry yaffe kuba okoze kinene nnyo gwe ne bakamaabo okutwawula mugamba tujje politics mu music naye nga ate politics ava mwammwe sisuubira nti abayimbi ababadde bagenze mu state yawe singa 21 babadde bagenze kukyala badde bagenze babuuzaako basenga bamwe bali batya abaana bali batya bagenze ku lwaki lwa byabufuzi ffe nojja n'ogamba tututte mu music ebyobufuzi naye nga mwe mubisigamu abayimbi bonna nga bwe abayodde neera nabyo yennyini mubateekamu njawukana bano bali eno bano baliwa bali eno ebyokukola Jeno Muhoozi oyina bingi era ebyokuddamu eri bannayuganda bingi byolina kino ekya industry sooka okireke olw'ensonga nti okyalina byovunaanyizibwako mu myaka gy'obeeredde CDF abantu abaafa bonna bavunaanyizibwa kwani kuggwe kati olwaleero ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala bakwekweka gyokoze kaakati eyayukanafeya kweso nazo kola bikolobero bakukwesa eyo basebo ne bannyabo olyokojene waffe okujja wammwe naye ebibuuzo ekisookera ddala Jeno waba yabeeganye nagaa temugwa mu saidi ye nze ngamba si kyekiseera mugendeko ewakasiita muno mulabe oba gye muva kuba yabatadde mu bizinesi esaawa mugendeko ewakasiita mulabe oba gye mugwa ekyo kimu tulina faces ezimu ze tumanyi mu nga wano tetuzirabawo tebaayitiddwa banyoomye babaliddemu olukwe ekyokusatu twategeddeko nti nga 2 Septemba waliwo bapromota bagenda okwolokera okugendeku mwe temuliiko kubanga mamwanirize musoka muddayo oba nga 2 mulabe kyabagamba mwe temuliko kubaddayo nga 2 mpozi
ekigambo ekisoose kyobuuze kyakasiita tetunnategera ntugwa wakasiita. Tusobola kumwebuuzako olw'ensonga naffe tuli bantu bakulu era tujja kumanya we tugwa, naye abakola amateeka ebeera paliyamenti era yeyinza otulaga we tukola ki we tugwa. Naye paliyamenti yatuyambye yatandise okutambula kati olwaleero eri ggulu era tuteekateeka genda ggulu tugisangeyo yo yennyininyini etubuulire ng'esinziira ggulu we tugwa. Ekyo kiwedde. Ekibuuzo ekirala obuuziza bannaffe abataliiwo wano, abataliiwo bw'oba ondabyewo manya nti bonna weebali kuba nze chairman waabwe era buli kigenda mu maaso bakimanyi. Abamu bageze mu show zaabwe, alala bali mu kutegeka ey'olwokutaano wali erugogo tulinayo Pacific Vocal, mukulu wa Bitex yamutegese kati ali mu nteekateeka atambula ne wali taliiwo. Omulala bamutujjamu kati minisita wali badoga naye wali wano naye taliiwo. Kati Bigi naye ayina ekivulu kye naye kyali mu kuteekateeka. Ate ffe bwe tuwera 30 oba 2 tuba tumala okugenda mu maaso n'omukolo guba guliwo. Ekibuuzo ekirala ki? Ekyokukola ki? Tetugenda kuddayo nga 2. Ffe tugenda kati. Tujja kulinda nga 2 anti parliament etudde kakati tetuyinza kulinda nga 2. Ekirala yesewo jeno yennyini yeerabidde kiyadde ayogera go ge mazima. Jeno yeerabidde bwerabizi lwa nsonga nti bapromota abasinga obungi nze nga siriimu atera obbayamba mu bivule bakola ki bibakola ekitegeeza ayamba abantu bakola ki bamanyi n'abayimbi bennyini nga kwebali abayamba katazako nga tabamanyi yatazaga ntamanyi we bagwa kubanze kyemmanyiiko mu biseera bya covid yatuyambira ddala era ng'ayamba abantu b'amanyi kati balina mulimu gwe guyimiridde era n'atukolako gavumenti netukolako kati gavumenti eyinza okukola ku bantu betamanyi nja mwabiwulyakawo enkayana ezaali awo mu kasente ako ebiseera ebyo kati kaali kavuddewa kali kavuddemu abo abantu abamanyi abantu baabwe. So yadde yerabidde bwerabizi naye nga kituufu atumanyi era ajja tutegeera insha Allah. Ekibuuzo kirala akanana kyeki? Nze kennyini kamwakoogera olunaku olwo nali mu State House lwa nsonga nali ngenze kusakira abantu bange. Kyekirala bapromota era nja basakira insha Allah. Ekirala mama ne bamukasa okunaziba ne bugaana weyongera n'ogenda ewaataata gundi pulezidenti yabakwasa sale naye nyini nakkiriza kuba nakiddeko nga mukyogera n'agamba babakwasisa kati waba abeeganye lwaki temusituka? Ffe tetwagala kugenda wa pulezidenti. Parliament weeri egenda tumalira ensonga zaffe era etulaga ekyokukola. Tugenda gigwako kiifuyiifu era bwe toli busy wandibadde otambula naffe kuba tugenda kati. Ekirala ati parliament eri ggulu. Parliament weetula wona eba parliament kati eri ggulu ate noono atuyambayambako naye gyali kati kigenda twanguyira. Era ogiraba meeting egenda kugenda maaso eggwe bajja kwogera neera ejja kugwa. Kyekirala azimanyiiko era katumusangeyo naye atandikira awo. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abawomu. Amin. Obaka tugenda kwakonera batukulirewo.